Ebikolebwa wano tulina omwana waffe enzaalo ya wano Kiwanuka Henry tukola ebyokwewunda by'abakyala era abaana tumala nabo ebikinamba tetukolagana nakyo akibakira Africa Pads kituyambako naye ffe betuzi otemera ente yaffe ebyokulya Nente Ssekabaka kintu gye yajja naye zibanira emirundi ena mu myezi ennaku bbiri n'alyoka avaayo n'alyoka atandika okukola yanaku kyekukola kati bwezira ngali z'amaanyi ng'amaama okufaayo bambi mama wumba mama musaasizi twafuna kirabo eri omutonzi ensi ekiraba nti olunaku lwetaagisa omukyala asiimibweko mu nsi muno Buganda kubanga buli lwe tukuŋŋaana tubeera n'ebyokuyiga bingi era ebino biba nga bitusoboseza ate okwekulaakulanya kati ebyokulabirako byembawadde ebyo bwe mutuula wano ne mulaba nammwe abakyala abaala nga bakoze ebyo kiba nammwe kibawa amaanyi nti musobola nammwe okubikola oba ne mubanga mubatuukirira okubalabirako oba okubayigirako. Omulamwa ogw'omwaka guno gugamba nti twongere okuwagira emirimu gy'abakyala ku lw'enkulaakulana eya nnamaddala. Kino kiragira ddala nti abakyala tulina emirimu gye tukoze era tugyongeremu amaanyi. Njagala okubajjukiza nti abakyala tuli kyakulabirako kyamaanyi, tufeeyo nnyo ku ndaba y'ebintu ennaku zino. Buli kye tukola tulabe bwe tukikola obulungi ate era nga tuli ku kyamutindo. Kugamba wootandikidde omwaka guno kusuubira nti okuddako ojja kuba ate nga weeyongeddeko. Neebaza nnyo n'abakyala ababadde ku mwoleso. Ndabye ebintu eby'enjawulo eby'emikono, ebintu ebirimibwa, ebikolebwa abalunda enjuki, ebyo byonna bakyala be babikola. Mbeebaza nnyo, mwebala omulimu ogwo. Omwogezi agambye nti tebazze bangi naye ate nze ndaba badde bangi ddala. Abatono abo babadde n'ebintu bingi nnyo bye bakoze, abatunga engoye, kugamba ebintu bingi ddala ate nga bakozesa ebintu bye tusanga ebya bulijjo tetusobola kuddaawo buli kaseera tugambe nti twetaaga kino nakiri, tujulira abantu b'ensi ez'ebweru okutuleetera ebintu bye tunaakozesa. Ebintu byonna tubirina wano era tubikozese. Neebaza nnyo abo abaami abakulidde omwoleso ogwo era n'essingo tubayozaayoza kuba nti mmwe musinze.
mu kwongerako omutindo ku bintu byaffe era tusobola bulungi okweyambisa tekinologiya okusitula omutindo gw'ebyo bye tukola anti kati bangi tulina amasimu kumpi buli omu alina essimu bangi kati basobola okufuna obutale nga bayita ku ssimu okusoma emisomo egy'enjawulo ku ssimu okubeera n'okukebera ebikwata ku awali obutale naye ebyokulima ebyokulunda obulungi byonna bibeerako ku ssimu era bw'oba ogirina nga togikozesa bwotyo weebuuze ku munno oyinza okuba nga olina kyototegedde ku ssimu eyo obanga essimu oyinza okuba nga tereeta ebyo byoyagala ngaoyinza okugyongerako ku mutindo n'ofuna eyo essimu eneekuwaate bwoba nga oli wa bizinesi eneekuwa ekyo ekinakuyamba okulaakulanya bizinesi yo kyokka nate tulina okwewala okuzikozesa obubi buli kirungi kijjirako n'ekibi kakati ffe tulina okwefuga okulaba nga tekinologiya tumugjamu ebirungi okwongera okuyamba okutumbula emirimu gyaffe ng'abakyala ennaku zino abazadde bangi abazadde bangi baseeseetuse mu nkuza y'abaana kubanga tebeegerera budde bwe babeera ku ssimu ate nga weesanga nti n'abaana nabo tebava ku ssimu tujjukire nti essomero erisooka emaka gaffe awo nno mu kitongole ekya Nnabagereka Development Foundation twasalawo okussa essira ku buntu bulamu era nga ennyingo ezimu ez'obuntu bulamu kwe kuli ensonyi empisa amazima okufa ku banno okufa ku munno ekyo kintu kikulu nnyo tosobola kubeeraawo nga muliraana otali bulungi gwe n'olowooza nti ojja kuba bulungi nze nkiraba nti bw'oyamba munno naawe wennyini ate oba weeyambye mu ngeri nnyingi so okufa ku munno ennyingo nkulu ddala bulungi bwansi okweyimirizaawo nga bwe tukirabye mu mirimu gyenjogeddeko egy'abakyala obuvunaanyizibwa okumanya nti obuvunaanyizibwa nina obuvunaanyizibwa ku baana bange nina obuvunaanyizibwa ku maka gange ng'omwami ng'omukyala weerufu kintu kikulu nnyo tetukukuta na kino nakiri omwami ono Ssaalongo ne Nnaalongo nze ndaba sibabuuza soogedde nabo bingi naye mu buka bwabwe ndabamu obwerufu obw'amaanyi obwesimbu amazima obukulembeze obugunjufu obwetoowaze obuyonjo kintu kikulu nnyo tolina kuba na ssente nnyingi nnyo okubeera omuyonjo nedda n'okwewaayo ate era bayibuli etuluŋŋamya okutambulira mu nnyingo zino ez'obuntubulamu kubanga okutya Mukama amagezi agasookera naye byonna tulina kubitandikira mu maka gaffe amaka gaffe bwe gabeera obulungi n'emirimu gye tukola mu maka oba ebweru nagyo gitambula bulungi ova maka ago oba ogenze kukola mu dduuka oba ogenze kusomesa oba ogenze kukola bwa busawo oba ogenze kulunda byonna bitambula bulungi abaana ojja bakuza bulungi
bajja kusoma, bajja kwambala, bajja kulya, bajja kubeera bampisa. Era ebyo byonna bwe tubikwata bwe tutyo n'ensi yaffe ebeera ejja kubeera nga nsi nnungi. Bwegamba mu maka byonna mwe bitandikira. N'olwekyo tufeeyo nnyo ku nsonga ey'okukuliza abaana baffe mu buntu bulamu, kubanga eggwanga lyaffe ery'enkya. Ngamaliriza njagala njagala nnyo okubakubiriza okubeera obumu, kubanga bino byonna bye twogedde bitambulira ku ekyo. Tubeere bumu, tubeere muno okusonyiwagana, tubeere nga tetulina kuwalanagana, tukwatire wamu. Bw'obanga olina kyokola nga kirina oba eguddewo edduuka n'omulala najja naggulawo edduuka, togamba nti ate onanoonyaako ki, naye ne bw'aba nga atunda ekintu kyekimu nga nawe kyotunda tekirina mutawaana. Abantu bangi nnyo mu nsi bajja kujja bagule naawe ekikyo n'ekikyo bakigule. Togamba nti ntandise okukola ebizigo by'enviiri, ahe n'oli naye abitandise, ntandise saaluuni, ahe n'oli agitandise. Nedda, emirimu gyonna ffenna tusobola ogikolera awamu. Omuntu bw'olaba ng'akola kyokola muzzeemu amaanyi, oba oli awo mukwataganire n'awamu musobole okukolera awamu ekintu ekyo ekiba kyemulina okukola. Ntwala omukisa guno okwebaza Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo Tenga wa Musu. Olw'ebyo byakoze ate okumala emyaka emingi ng'akunga abakyala mu Buganda bonna, era ng'ate era njagala okutwala omukisa guno omukyala eyatuvaako, mukyala Nkugwa, y'omu ku bakyala be mbadde ndaba okumala emyaka 20 n'omusobo nga babeera ku kintu kino eky'abakyala, okukunga abakyala, okubasomesa, okubakulaakulanya, okuyamba mu buli kimu. Tujja musaalirwa nnyo. Emirimu gye twebaza Mukama, emirimu gye yamukozesa, era nga tusaba amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Kakati nina ekibiina oba ebibiina. Waliwo ekibiina ekiyitibwa Naabagereka Nagginda Women's Fund. Ekibiina kino nga nsawo, it's a fund, nsawo ya Naabagereka, nga sente ezijja mu kibiina kino zibanga zikola ebintu bakola bingi, era ng'essaawa ey'olwaleero olunaku olwaleero twagala kulaba nga tutuukiriza ebyo abakyala bye bakola, tubyongeremu amaanyi okulaba nga ate abakyala bakulaakulana, naddala abakyala ba Buganda. Tetuganye Uganda yonna eyawamu naye okusosowaza abakyala ba Buganda, kubanga tuli mu Buganda essaawa zino era nga tujja kuzaaluzako lw'abakyala mu Buganda. Baŋŋambyeko nti tufaayo nnyo ku baana abawala, abalenzi ne tubaleka kyokka ng'ate abalenzi be bagenda okuwasa abawala be tubuuliridde, be tutereezezza, be tuteekateesezza. Naye ekinzigyeyo ng'omukulembeze olwaleero okulaba nga neenyigirira mu mpeereza zonna kwe kulaba ng'ate ebitateredde byonna tufuba okulaba nga tubitereeza. Tufuba okulaba nga n'omwana omulenzi naye tubaako engeri gye tumuteekateeka, tubeere nga tulaba nti omwana omulenzi yewe aba alemereddwa eby'emisomo tukozeewo ki? Tukoze amatendekero mwe bagenda otendekero ebintu ebyenjawulo. Ate ennaku zino emirimu egikolwa abakyala n'abalenzi bagikola. Omwana omulenzi asobola ddala okusoma ebyokufumba, ebyokola enviiri, ebyemikono byonna, ng'era n'omuwala waasobola okusoma ebyokukanika.
bamakanika abakyala tubalabyeko bwe kitone bwe kiri bye tuteekateekera abaana abawala era tusobolera lero biteekateekera abalenzi kati oba abalenzi nga babatadde ebbali ate nga be bagenda okuba abaami b'abaana bafe ab'enkya oba abaami b'abaganda bafe ab'enkya Nakayuki Primrose waviddewo ng'asaba mutwale mu parliament ng'omubaka okwenyigira mu nteekateeka zonna eza Buganda n'okumakuma abakyala mu ssaza lya Ssaabasajja lya Ssingo okussa ekitiibwa mu Buganda okussa ekitiibwa mu nsonga ssemasonga eza Buganda ate n'okwaniriza omugenyi omukulu ng'ono. Maama tusanyuse nnyo obuyambi bw'otuwadde bw'owadde Paul and Juliet bw'owadde Nalongo ne Ssaalongo bw'olambudde abakozesa organic pesticides ne herbicides mu kulunda era bakozesa organic feeds mu kulunda ebisolo byabwe. Nze nga munnabyabutonde nsiimye nnyo okuba nti omuntu akozesa ebintu byaffe ebyekinnansi naye asiimwa ate n'ayongezebwamu ku maanyi. Era ntwala omukisa guno okwebaza bannankyukakyuka mu Uganda yonna ejjudde essanyu n'okusagambiza olwaleero olunaku lw'abakyala olwa Buganda Ekyankwanzi ne Kiboga nga ffe tukyazizza Maama Nnaabagereka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwokuna olunaku lwa ssanyu nnyo eno Ekiboga tujjudde amasanyu mangi nnyo nga twaniriza maama waffe era ku lunaku lw'abakyala luno twagala okwebaza nnyo n'okuziyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge twakamala okujaguza ate era nakkiriza ne maama n'ajjako eno atuyonseeko ab'Ekiboga n'Ekyankwanzi era tulina essanyu lingi nnyo olw'emirimu maama gy'atukolamu mu Buganda si Buganda bwokka ne Uganda yonna wabula n'ensi yonna kubanga Buganda ebuna wonna. Olwekyo nkubiriza Bannayuganda mwenna Abaganda mwenna n'abatali Baganda naye Bannayuganda ffenna twagale obwakabaka bwa Buganda ate era ne maama tuwulize byatusomesa naddala ekisaakaate tumwebaza byatukolera mu kisaakaate amasomesa baatuweereza amatendekero ag'enjawulo gateeseteese ebyo byonna tubyebaza. Kale nno ku lunaku olwaleero njagala okubeebaza ennyo olw'okubeerawo mwenna Bannakiboga Bannakyankwanzi abavudde e Buddu abavudde e Bugerere abavudde mu Busiro tubalabye wano bangi nnyo ne Bannassingo mwenna okutwalira wamu kubeera wano nga twaniriza Maama Nnaabagereka. Kale nganze Mukasa Fred Good Life ombaka addako wa Kiboga West Constituency siyinza butasanyukirako bakyala baffe babaama baffe bawala baffe olw'olunaku luno mu Buganda olw'ekitiibwa neyanziza